Yafa omwana teyafa accident, omwana teyalwala, omwana yatibwa ensi yonna neeraba. Amaziga gano omukyala ono gakulukusa gatandika ng'ennaku z'omwezi 11 omwezi ogw'11 omwaka 2020 olunaku lwe yafuna amawulire ag'omwana w'omuto Kembabazi Elibeth Faith nga bwe yali asangiddwa nga muffu wanjo. Ne batandika okutambula nga tukwata eryeruzira nga tunoonya omwana omwana n'abula. Twanoonya omwana mpaka budde bwa kiro ne tugenda ne ku poliisi y'e Kanyogoga ne turipootinga ne tunoonya omwana n'abula ne tutandika okukuba amasimu. Waliwo senga wabeereyo mu maaso mu Soweto ne tulowooza omwana ali eyo n'atugamba omwana taliiyo. Ne tugenda mu maaso ne tunoonya omwana n'abula mpaka obudde we bwatuzibirako. Obudde ne buziba mpaka omwana nga tetumufunye. Enkeera obudde bwe bwakya twasula tetwebase, twasula tutudde muno nga tuyimiridde n'abantu abamu b'oku kyalo. Obudde bwe bwakya ne tugamba Asiimwe Judith omutuuze w'e Kanyogoga enamuwongo mugobolola yamakindye mu Wakiso district agamba nti okufa kw'omwana waabwe kalusambulira yenna yava ku kulwanira sitapu y'ekyalo ekya Kanyogoga oluvannyuma lwe yali ssentebe w'ekitundu kino Masengere Emmanuel okufa n'alekera obuyinza eyali omumyuka we Asiimwe Nafutali. Ono agamba nti okuva olwo waabalukawo olutalo wakati we yasikira obuyinza bwa ssentebe yali afudde Asiimwe ne mutabani wa ssentebe wa Masengere Sande Steven ng'ayagala ye yaba afuuka ssentebe. Z'okumakya nga nina abakyala bagala kumperekera tugende tunoonye omwana ne wajja omuvubuka yali amanyi oyo omwana najja ng'adduka. Bali basinga kumpita erinnya ly'oyo omwana maama Dota. N'ambuza n'angamba maama Dota nga tumusanze bamuuse nga bamusudde waggulu wali. Mukimanyiiko ne mugamba yatubuzeeko okuva gyera ne kati tubadde tufuluma tugenda Luzira kunoonya omwana. Oyo omulenzi bamuyita Rajabu n'agamba omwana bamusudde waggulu wali. Akaseera ke enkuba n'etandika okutonya nava wano nga nziruka n'abantu nga bangoberedde okutuuka wali omwana wange ng'atiddwa. Mu bukambwe obw'amaanyi omwana wange yatibwa mu bukambwe bw'amaanyi. Naye waliwo embiranye eyaliwo ku mwami wange. Embiranye ye yaliwo mu bukulembeze bwe mu Kanyogoga muno n'omwami wange. Nali sigisuubira okuvaako okufa kw'omwana wange. Naye ng'omwana wange okufa kwe kwava ku mbiranye eyali wano mu Kanyogoga ey'obukulembeze. Kyeyamani ayaliwo ekitundu kino. Kyeyamani Masengere yali Kyeyamani omwami wange ng'ali vice, mutabani wa Kyeyamani omu ng'ali sekuritale. Taata we bwe yamala okufa Kyeyamani n'atandika embiranye n'omwami wange ey'obukulembeze bw'e Kanyogoga. Embiranye eyo nebeerawo n'akunga akabinja k'abantu. Akabinja ako ne katandika okutuyiganya nga katuvuma ebigambo n'abantu nga babiwulira abaliredde ogenda okubiweera obujulizi. Kuba baatugamba nga mujja kulaba nga bagamba omwami wange Asiimwe bw'oba tovudde ku sitampu ojja kulaba, bw'oba tovudde ku sitampu ojja kaaba. Nze n'endowooza omwami wange gwe bagenda okutuusaako oba obulabe ebintu nga sibitegeera, naye nakyewunya nnyo okulaba okuka. Kigambibwa nti bano bagenda mu buyinza era ne basalawo Asiimwe yabakulembera ekitundu kino nga wakati mu by'obufuzi bino Sande Steven yakola okulabula eri Asiimwe. Kuba baatugamba nga mujja kulaba nga bagamba omwami wange Asiimwe bw'oba tovudde ku sitampu ojja kulaba, bw'oba tovudde ku sitampu ojja kaaba. Nze n'endowooza omwami wange gwe bagenda okutuusaako oba obulabe ebintu nga sibitegeera, naye nakyewunya nnyo okulaba okukaaba kwe baatugamba n'okulaba twabirabira kuki ku mwana waffe gwe baatuusaako ki obuzibu. Embeera bw'etyo ey'obufuzi bw'e Kanyogoga neviirako omwana wange okufa. Omwana wange okufa kwe si kumusaddaaka, teyatibwa kugamba nti oba kiki yafa ku by'obufuzi obw'e Kanyogoga. Kyekyaviirako omwana wange okufa.
kubanga batuwewerera ng'ensi yonna ng'ewulira batugamba mujja kulaba mujja kaaba. N'omu wakakiiko omu yennyini yakyogerera wana waka wennyini nga bonna balina bakakiiko. N'agamba Asiimwe bw'oba tovudde ku sitampu ojja kulaba ojja kaaba. Nekituukirira twalaba era twakaaba. Judith mama w'omugenzi kati agamba nti yalowooza nti bino byali bya muniino wabula ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi ogw'11 omwaka 2020 omwana we baamunoonya okulya emmere ekawungeezi nga tebamulabako era ekiro ekyo baasula banoonya wamu n'abatuuze abalala. Ono agamba nti ng'ennaku z'omwezi 11 omwezi ogw'11 omwaka 2020 yafuna amawulire wakati ng'obukuba butonnyerera nti omwana gwe baali banoonya yali asangiddwa ng'attiddwa mu bukambwe okumpi ne kampuni ekola amagiraasi eya Shami Glass Company. Akaseera k'enkuba n'etandika okutonya nava wano nga nziruka n'abantu nga bangoberedde okutuuka wali omwana wange ng'atiddwa mu bukambwe obw'amaanyi. Omwana wange yattibwa mu bukambwe bw'amaanyi naye waliwo embiranye eyaliwo ku mwami wange. Embiranye ye yaliwo mu bukulembeze bwe mu Kanyogoga muno n'omwami wange. Nali sigisuubira okuvaako okufa kw'omwana wange naye ng'omwana wange okufa kwe kwava ku mbiranye eyali wano mu Kanyogoga ey'obukulembeze. Kyeyamani ayaliwo ekitundu kino Kyeyamani Masengere yali Kyeyamani omwami wange ng'ali vice, mutabani wa Kyeyamani omu ng'ali sekuritale. Taata we bwe yamala okufa Kyeyamani n'atandika embiranye n'omwami wange ey'obukulembeze bwe Kanyogoga. Ono agamba nti poliisi yajja n'etwala omulambo era ne bakola statement ku poliisi ekabalagala. Children, I know his family because I was once in Kanyogoga, but their matter, it is a little bit complex. That's why I don't want to involve myself. Kona kulinya lye litusibya. Buli lwe tukona kulinya lye litusibya. Buli nesaawe no bwengamba ndikooneko mba ndina okusula mukomera. Buli lwe tugamba twekubira omulanga ku mawulire guba musango. Buzibu bwe tulina. Twali tugenze mu kyalo kuziika omwana omukulembeze oyo n'akuba olukungana mu makage. Olukungana olwo lwalimu ba suspect boka temwalimu muntu mulala. Olukungana olwo bwe lwamala okugwa suspect y'omu n'ayeetwala ku poliisi ekabalagala. Tuba tuli mu kyalo nga tuziika omwana tugenda okuwulira suspect y'omu ali ku poliisi ekabalagala. Tugenda okuwulira ayeetute ku poliisi yeka naye okwetwala ku poliisi yayetwalanga bavudde mu lukungana olwo olw'omukulembeze ki omwe yali alina okutabaganya abantu abo. Nange ekibuuzo kyange ne famire yange twebuuza omukulembeze oyo lwakyali mabega w'aba suspect. Kyekibuuzo kye tusinga okwebuuza wano mu maka. Bwe twava ku poliisi mu misango bwe twava mu kyalo mu kuziika ne tukoma omwami wange najja okufollowinga fayiro y'omusango oyo ey'omwana okufa. Agenda okutuuka ku poliisi y'e Kabalagala nga fayiro teriiyo ey'omwana okufa. Omwami wange n'abali bamuliko nga bamuwerekera mu kaseera ko buli omu obulumi bwali bumususeeko nga tulina abantu bangi abatuyamba ku nsonga y'okufa kw'omwana engeri gye yatibwamu. Omwami wange agenda okutuuka ku poliisi nga tuvudde mu kuziika asanga fayiro y'omwana okufa ku poliisi e Kabalagala nga teriiwo. N'ababuuza fayiro eriwa, poliisi beebuzaabuza fayiro eriwa. Bwe byagendamu abantu abalala bagezaako okunoonyereza ku fayiro eyo ne balyoka bamugamba fayiro eri mu ofiisi ya EDC Nakalema. Omwami wange n'abuuza poliisi y'e Kabalagala efayiro y'omwana okufa egenda etya mu ofiisi ya EDC Nakalema. Omwana yali anguzi ki? Yali anguzi ne batamubuulira. Omwami wange n'akwataganya n'abalala ne bagenda mu ofiisi ya EDC Nakalema. Baba bagenze mu ofiisi ya EDC Nakalema okunoonyayo fayiro eyo. Okutuukayo omukulembeze omwoyo gwe Judith agamba nti bwe bagenda okuziika omwana baali bakyali eyo ne babategeeza nga ssentebe owa LC ey'okubiri bwe yali ayise olukuŋŋaana nga muno mwalimu n'abateeberezebwa okutta omwana waabwe. Abatuyamba ku nsonga y'okufa kw'omwana engeri gye yatibwamu. Omwami wange agenda okutuuka ku poliisi nga tuvudde mu kuziika
asanga fayiro y'omwana okufa ku poliisi ekabalagala nga teriiwo n'ababuuza fayiro eriwa poliisi beebuzaabuza fayiro eriwa bwe byagendamu abantu abalala bagezaako okunoonyereza ku fayiro eyo ne balyoka bamugamba fayiro eri mu ofiisi ya EDC Nakalema. Omwami wange n'abuuza poliisi ye Kabalagala efayiro y'omwana okufa egenda etya mu ofiisi ya EDC Nakalema, omwana yalya nguzi ki? Yalya nguzi? Ne batamubuulira. Omwami wange n'akwataganya n'abalala ne bagenda wa mu ofiisi ya EDC Nakalema. Baba bagenze mu ofiisi ya EDC Nakalema okunoonyayo fayiro eyo. Okutuukayo omukulembeze omwoyo gwe tugamba limabega w'aba suspect, omwami wange aba yingira nga yafulumayo mu ofiisi eyo. Aba afulumayo. Mwami wange n'abalala bagenda kutuuka mu ofiisi eyo. Babuuza mu ofiisi, batuka mu ofiisi bagamba tunoonya fayiro bweti ne bweti. Omukulu yennyini oyo omukyala EDC Nakalema n'agamba ate eyo fayiro egyetya mu ofiisi yange nga tabi. Bano bagamba nti okudda nga Masengere Sande yeetute ku poliisi era wayite ennaku ntono nnyo bagenda okulaba ng'ono ali ku kyala ataayaaya. Kabalagala neva ku poliisi ekabalagala fayiro ne bagitwalawa ekibuuli mu CID. Fayiro eyo mwami wange n'atandika kusigala nga followinga fayiro nga bwagifollowinga ono gwe tubadde tusuubira nti atabaganya agenda ng'atambula ku fayiro eyo ng'agiremesa ate ng'ali mabega w'aba suspect abawolereza abagayidinga mu buli kimu kyonna. Nze nga maama w'omwana oyo ayafa nebuuza omwami gundi oyo omukulu oyo atayagala twogere ku linnya lye lwaki alemera ku fayiro y'omwana wange okufa ate nga naye muzadde yazaala naye yazaalibwa nga nze bwe nazaala. Olw'obuwanvu n'amakulu g'ensonga eno olwaleero katukome wano n'emboozi eno tunaatandikirawo olunaku olw'enkya.